Buli lukya obumenyi bw'amateeka bweyongera mu disitulikiti y'e Mukono nga n'abamu ku batuuze kati bayingiranga nkoko. Okusinga bubbi bwa bisolo bwe bukudde ejjembe ku kyalo Gaza Ntulumuko mu muluka gwe Namuyenje mu ggombolola y'e Nakisunga. Omusajja Christopher Yiga mu kiseera kino aliira ku nsiko olw'okukkira omuvubuka ateeberezebwa okuba omubbi n'amukkakanako n'amutemaatema nga kw'oteeka n'okumukumako omuliro n'asirikka. Kigambibwa nti Yiga bali baludde nga bamubba enkoko era bw'atyo n'atandika okusula mu kiyumba ky'enkoko ze okutuusa lwe yakwata omuvubuka ono. Tulabiwe enkoko kiteeberezebwa nti kiyinza okuba nga badde bubbi nga bwamuviddeko okufa ono. So bye basanze bingi bikozesebwa mu kutta mu kiyumba kye bamutiddeko kibadde omusaayi kirimu enkoko kitegeeza nti babaddewo okulwanagana wakati wa yabaddewo okubba enkoko nannyini enkoko. Kituufu atali kulonza kuli kulimba nti ekyalo kyaffe kiriko obubbi obw'ebisolo bizi zibbibwa ente zibbibwa enkoko zibbibwa kakati wetufunye ekyekanga ekyo era ffena tugambye nti buno bubbi bwa bisolo. Olw'obumenyi bw'amateeka obususse poliisi yakoze ekikwekweto nekwata abavubuka abasoba mu 30. Ku poliisi e Mukono abavubuka bano gye bakuumirwa batubuulidde nga bwe bakwatiddwa obwemage nga n'abamu babakukunula mu nnyumba. Kubba TV. Aliyo wagitwala. Kwatidde ki? Mbona nakutoa omwana. Bagamba nakutoa omwana. Wamukwata omusolo. Atukozeho kuteeka wali kubanga hold the leg, you know, hold the leg. Bakwatidde ki? Basanze olusanzaawo ne bakwata ne bankonkonye mu nnyumba basanze mu nnyumba afande ne bakonkona ne bankwata ne difensi. Abamu ku bassentebe b'ebyalo sako n'abakulembeze ab'enjawulo bagamba obumenyi bw'amateeka bususse nnyo ne basaba ab'ebyokwerinda okwongeramu amaanyi. Mbadde nkubiriza oba nga nsaba poliisi abakwasisa amateeka naddala mu kibuga kyaffe eky'e Mukono okugezaako tetugaana bikwekweto ogenda mu maaso naye okugezaako okusunsula mu bantu abo ebikwekweto biba biyodde. Kangeze nti bakutta abantu 30 mu bantu 30 kale temusobola kula mumenyi w'amateeka naye ate era si bonna. Bakwata omuvubuka bamukonkona bukonkonyi mu nnyumba ne bamugjayo nga bamubuuza twagala abatunda enjaga. Omuvubuka n'amugamba tirina atunda njaga gwe manyi. Ne bamuleeta ku poliisi e Goma era chairman yamugjayo olunaku lwa jjo naye nga bwe basaana n'ejjogo yennyini bwe basanze nga abatudde ku ludda ssaawa 1:2 nga babayoola. Tetumanyi ki kiri mu ggwanga kiyoza abantu kati ssebo. Ebimu bivudde ku bantu okwesirira galagala ebingi ebiyitiridde ezo keesi ezimu eziri naye wano mu kuyoola ate wekanga ate oluusi bakola screening ng'ate bano abakoze emisango batadde ne baddayo ku byalo ng'ate batotte abatali baziba misango ne babongerayo. N'abatuuze nabo beekokkola obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Obubbi bungi si mobile wobeeraawo zibeere ssaawa 10 owulira babba wano. Yombaka pulezidenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajjat Fatuma Ndisaba Nabitaka ategeezezza nga bwe bagenda okwongera ebikwekweto mu disitulikiti eno. Abavubuka beeyisanga bwe baagala, ababbi beeyisanga bwe baagala, like abantu bonna mu bitundu baba baagala kutwalira mateeka mu ngalo. So abakozi b'ebyambyone bavudde yonna gye bavudde ne bajja baagala okwekkata ewaffe e Mukono. Ebikwekweto beemulaba bya kukiliininga, bya kukuŋŋunta baani abalina okubeera e Mukono. Tetugamba nti gwe yazaalibwa Egomba tojja kubeera Mukono. Tetugamba nti gwe yazaalibwa e Kalamoja tojja kubeera Mukono. Wabula tugamba beera e Mukono ng'okola ekikusuubirwamu e Mukono. N'abatuuze bategeezeddwa nabo kuba basaale ku byokwerinda byabwe.